KBS Television. Fresh music. Abantu ereko banyiwanga musezi bamukutte n'omulambo tyobadde oyagala ate bamukwate naffene buli muntu n'omulimo gwe mukulu londoola ebyekukwatako ababoda baagala nnyo abakazi akuteega kyali mawulire ekyo kibanga kusindika bifaananyi oli bwereere desaya kikola dda byaggwa maama fina yayatudde alokose abantu bayita amawulire besi gyokuwangula akalulu nakyo kikola amawulire naye omuntu abasanga mu ssoga lyammwe eriri mu kyenda n'abuukabuuka nga yenna yeekeera Museveni yasemwa wangudde akalulu iye kati ekyo kipya okujjako ng'ajamunyidde nadda mu nseko abantu bayita amawulire nga siteeti awuseemu ebuusa tyoba ow'enkofiira yabulirawa tugeze mufuti w'abasiraamu nga ye Papa Bendikito owokubiri era ku muzikiti gw'Emekka kalidinaali yakulembera eswala zaabwe dippi olunaku lwerifuga ku ggwanga lino abo ge bayita amawulire owa poliisi w'okumuwa enguzi n'agigaana ago gonna amawulire naye omuvubi mbu yagubye obunyanja obuto ebikyakola amawulire omuyimbi okukola erinnya asooka kukka mu nnyanja ebikyakola amawulire nabbi omukazi okgenda kubasawo abaganda munnange akoteega kyali mawulire osinga bukedde ku makyana asimba kkanisa zaabo gempita amawulire malaya bamukwatidde mu loogi nago si mawulire olwoba oli musanga nga yeetundira mu kkanisa kati oli nyumyaki gundi akenenya alabika agenda obulwadde bwa siriimu bumuli bubi bwe bali kubajja mu mbaawo sinakindi buyinza n'okukyanga bw'omusooseeyo omusajja wa Jenifa yamulekawo omulubirirwa mwana wa nnyoko nyini muwunyera mugenda musomasoma bannamu imbuse baggala atamanyi lusungu bagamba nnyina yamuzaala mu bazungu uba okuba mbogoka akube because of this and this because of this and this because of this dippi olunaku lwerifuga ku ggwanga lino abo ge bayita amawulire owa poliisi w'okumuwa enguzi n'agigaana ago gonna amawulire naye omuvubi mbu yagubye obunyanja obuto ebikyakola amawulire omuyimbi okukola erinnya asooka kukka mu nnyanja ebikyakola amawulire ebintu ebikola amawulire binjiraye mu biyisako amaaso kusaba ofune peeni n'olupapula munnange oluwandiike Elias Lukwago okuva ku bwa meeya akoteega kyali mawulire kati ate naye yennyini takyayagala kubanga mwabimunyiya neyeetamwa abaana b'emakerera okwekalakaasa ago nago si mawulire Posi Bobi Wine okwesonyiwa enjaga zago gempita amawulire waliwo boosanga abanyumya emboozi kukirumira ayina amanga 7 kasibeere 10 wabalina ssente kiba tekikola amawulire ekintu ekikola amawulire nga Barack Obama bambi atambuza bigere yesaze ki-t-shirt agenda mu wino okuyigira n'amboozi akalulu ago ge bayita amawulire era n'abamulabye ng'agenda okukanoonya munnange otutemyangako ne tumuteeka amawulire era tikiweewa b'omuguli
nakutegeeza nti nno tayagala ekyo bwekisindika ku nneti ku ssaawa eno kikolera w'amawulire. Buli wawulira akayimba ako si mawulire aka Alex Kafero Junior. Manya mumanya nti programu yo ddala ekituufu kyeki mutukwira toki mu mpapula z'amawulire n'ebintu ebirala byogudde mu ggwanga eba etumbodde. N'olwaleero yekyekyo bwekityo bwe kiri etumbodde era kati tutandise abagikutuusaako era abagikwanjulira ndi omwana wa Mirina Mulago Kanyike Henry Mayanja only boy bawa abakyala abeddirengo era mwanyina w'abalungi ennyo abeddire mamba 217 no stress ABS gezako kufunza mu budde kubanga gye tugenda wala okwanjula ebintu ebikola gwe okwanjula wawa mamba simanyi simawulire Ngajja limawulire. Gwe yanjuli tugende batugende. Amanya ndi kyakulaga gye musinga nino mugole wange wano Muzeyi Mayanja. Ani? Omugole. Ani agamye eti ndi mugole? Mbadde manyi oli mugole. Pista twanko byempeta. Pista tutampasa nawo nemba. Nze mundeko mwasa. Siya yanteko kompasa. Ama pista twanko tumiddeko nnyo. Webale nnyo kole biyite ekiro. Ndabira nnyo mulangira K life mulangira ko K life new life natete amundabire nnyo. Lwaki otuma gutuma okumulaba? Ani pista tu. Ya musama ensimbi ekole biyite ekiro. Okay. Nsimbi zokka. Abadde yagala muteeke mu kyekiro. Anti kiki ayagala muteeke mu kyekiro. Akyogere ku mpewo mu musiyo nekulaba. Ndeba pista twakimanyi. Abagalwa abalungi muli mu program ddala ekituufu kyekimwe tukubira toki mu mpapula z'amawulire n'ebintu ebirala byonna ebabiguddewo mu ggwanga. Olwaleero luno twagala tutandikirewo naye nga tetunnatandika sobola butatumirako kasatu oweza babiri. Ani? Tumira naye nga si babiri kubanga no program si yakutumira se ya mawulire. Sauda Senoga. Oyo omu. Si babiri abo. Sauda Senoga otoga si babiri abo. Boline erinnya limu. Sigwe James kyakulaga bali babiri. Sauda Senoga ndabira nnyo mama Sauda, ondabire nnyo mama Muyira, ondabire nnyo Joani ne Aramanzani ne Kasimu ne Rahma. Yes sir. Nyongereko kyekera. Moko baba Saluni, I salute you. Olunaku olwaleero. Yes sir. Kyakusooka neggulire liri mu Bukedde afulumya olunaku olwaleero. Ddala ekituufu kyeki. Kyeki. Tulumirirwa ggwanga oba tukosa mbuto zaffe. Ebiragiro byetuwa tunoonya buyinza oba tukola ebintu ebisinga okulumwa abantu. Katutandike ne Bukedde afulumya olunaku olwaleero ku lupapula olwokubiri lwakubiri page 2 andi kanganya bito olupapula bannange nze ndabye ne kyakulaga naye lwaki ombonyamu Betty Kamya ne Musisi bongedde okukoonagana bano nno bakulu bombi baki bakulu. Betty Kamya minister wa Kampala. Betty Kamya minister wa Kampala. Jennifer Musisi director wa Kampala. Elias Lukwago meya wa Kampala. Bakwatagana naye kakati kasooka embuuzi kubomya ni asinze obuyinza kikusi kusinza bunyi kikulu okolera banna Kampala aba banna Uganda. Kibadenja leka kubano na mutufa akolera banna Kampala. Director wa Kampala Jennifer Musisi Makula ayimiriza ekiragiro minister wa Kampala Betty Kamya kyeyawa okwongeza emisaala gy'abameeya ne bakansala okutandika n'omwezi guno abiganye. Agambye temujja kwongeza musaala. Ono mukambwe muzibu. Betty Kamya ye yasoose okuwandiika n'alagira Musisi okussa mu nkola ekyokwongeza emisaala okuva nga Julayi 1, 2017. 2017 then ugataka 17 ongeza nja kunyolera. Musisi naye awandiise n'ayanukula Betty Kamya era mu bbaluwa eno ey'emikeena director akirambika nti ekiragiro ky'okwongeza emisaala tekijja kukola nga Betty Kamya bw'abadde ayagala. Abawulira Betty Kamya agamba abakozi bongeza emisaala gwe Musi agamba sijja. Lwaki tajja? Kino kyongedde okulaga okukoonagana wakati wa Musisi ne Kamya.
okwegatta ku ebyo ebyasooka Musisi bwe yawandiika ng'anenyakamya okwanjula ebbago ly'ennongoosereza mu tteeka lya Kampala nga tebamaze kumwebuuzaako nga dayirekita. Ebbaluwa ya Musisi yagiwandiise nga Julayi 13 naye yamugamba kubatandikanga lumu ndowooza n'amubuuza waye nagamba abakozi bongeze musaala okuvanga lumu kikyokola sijja. Era n'aweerezaako ofiisi z'abakulembeze ezikwatibwako. Mu bbaluwa ya Musisi yagambye nti wadde talina mutawaana nakyakwongeza misaala kubanga obudde bungi babumala ku mirimu gya kibuga wabula ssente teziriiwo. Yagasseeko nti okwongeza abakulembeze abalonde ensako n'olukiiko lw'abaminisita lwakiteesaako era ne lukiisa nga bakitaddeko akakwakulizo nti bagenda kuyambako okusaggula ab'omusolo basasule emisolo. Yannyonnyodde nti era olukiiko lw'abaminisita lwalagira nti okwongeza emisala gyonna mu Kampala kuteekwa kuyisibwa minisita wa Kampala kyokka nga amaze kwebuuza ku minisitule efuga abakozi ba gavumenti ne minisitule y'ebyensimbi. Yalambise nti minisitule z'okwongeza emisaala eteekwa okusooka okuweebwa lipoota ekwata ku byenfuna nga bwe biyimiridde mu kitongole kya KCCA. Musisi yawadde ensonga nti wakati wa Julayi 1 okutuusa nga Julayi 10 omwaka gw'ebyensimbi ogwakatandika ennyingiza y'omusolo yasse nnyo okuva ku bitundu 33 okutuuka ku bitundu 13 buli 100 era okusinziira ku bye baakalaba tebasobola kussa mu nkola kiragiro kye. Ebbaluwa eraga nti wadde emyaka egy'emabega babadde balaga nti basolooza ssente nnyingi kyokka tezimala kukolera bannakampala bye beetaaga. Kamya teyasobose kufunika kyokka minisita omubeezi owa Kampala Beni Namugwanya yaga nti Musisi ateekwa okumanya nti omulimu gwe gwakussa mu nkola biragiro bimuweereddwa. Ffe tuwa biragiro era bw'aba takoze bwe tumugiragidde ateekwa okutunnyonnyola lwaki kye tumugambye takisobodde olwo ne tumuwa amagezi n'eddamala gakigaana bugaanyi Namugwanya bwe yategeezezza. Baaba no tukyagenda mu maaso. Yategeezezza nti okutuuka okusalawo ensako eyongezebwe basooka kutunuulira lipoota eraga ebyenfuna by'ekitongole kya KCCA ebiraga nti kisoboka bulungi. Talutemyemu kwago ne bakansala kwago ne bakansala batemyemu nejjukira nti bakansala abasinga obungi abayingira mu kibuga ogondi mu kansa eyo bonna baali bagwawa ku saidi endala naye kati endaba saidi endala etandise okubasika bannaye mwagenda ku saidi endala munywerere gye mwagendera banywerereyo musaala gwe gwabatwala babagenda tukolerera twabasindika kubagenda challenge tulina wano mu Uganda nti amaze okusoma olutalo luno lwawuddemu bakansala abamu ne badda ku ludda lwa Kamya ate abalala ne badda ku ludda lwa Musisi. Abamu ku bakansala abali ku ludda lwa Musisi beebo abawagira ennyo Lord Mayor Erias Lukwago era nga balowooza nti Kamya okulagira emisaala gyongezebwe agezaako kuwugula bakansala abajje ku mulamwa oba bajje ku Lukwago. Okwongeza emisaala kwagira wamu n'entegeka y'okukyusa mu tteeka lya Kampala liwe bammeeya ba municipal obuyinza buleme kwetuuma ku kitebe kya KCCA wokka era nakyo kyaleeseewo okwetemamu wakati wa Lukwago ne bammeeya ba Kampala. Kusoma kw'osomye sokera kuongeza emisaala olowooza kibi okwongeza abantu emisaala? Si kibi n'akatono nange nkyagala nnyo olowooza nze wano wetudde saagala kunyongeza emisaala. Kati bongeza ba kansala naye waliwo abasomesa bakolera mu Kampala wali abasawo bakolera mu Kampala ndowooza batandika okwongeza emisaala bongeza abantu bonna sisi kutunulira abantu sekinomo nti akatwongeze bano kubanga abapolitician katubongeze olwakino ng'olina kyokola ki kyogoba yongeza omusaala ng'obongeza bonna kubanga bwe bakwongeza omusaala nze ayera wansi ali mu luguudo ayera oba akola ekintu kyonna ne batanyongeza ate kiba kikola ki kibikola bubi naye baleme kutunulira ne baloya babongeza emisaala baloya simanyi ab'omu Kampala gweroya wagamba genda maaso abantu bonna babongeza emisaala okutandikira ku ffe wano gwe toli mukozi nayagala kwongeza emisaala neffe batwongeza emisaala lwaki bongeza bakansala wakulemi kubanga obukadde obiri bwofuna ate oyagala bakwongereko mukama wange Musumba ye bayiza wozikozesa ki
abazzukulu bakula bapesa tute bali bazeria mbadde nnyonnyola nti okwongeza omusaala kirungi naye bongeza abantu bonna bagenda batunula buli muntu yenna ani akola kuba nawadde ensonga n'agamba nti basiba ku mirimu ate asiba ku mirimu yaani ng'ogyeko muzeeyi Mayanja emu yokka n'atambula n'akola ki naye abalala bonna baba musomesa asiba ku mulimu baba wa poliisi akola emisana n'ekiro baba wa security akola emisana omanyi nga bano abasajja bakwata emundu aba security abakuuma banka omanyi nga bayinza okuba nga afuna emitwalo nga 15 abamu n'obutawera oba 25 n'obutawera naye ng'omuwadde emundu akuma billions and billions wali mu banka watudde oba mu supermarket waali abantu bayingira n'abafuluma nakulumu supermarket ayinza okuba nga ekola obukadde nga 30 naye nga abukuuma afuna emitwalo 15 omwezi mulamba kakati tukegancokyotuvuddeogamba ekyo kimu yosaidi ya beti okwongeza ki emisaala naye ate ne mukadde waffe ani Musisi naye alina ensonga kubanga eggwanga liri mu bwavu kulwaki oyagala okwongeza omusaala nga ddala tuteese kutaba nsakola oli ali musaka agambye tuleme okwongeza musaala ye ekibuuzo ekirala bano omusaala bafuna sente mmeka kyoba osooka okwebuuza nze kinnuma kyekyo kyoyogera kyennyini ekinnuma abantu bano bonna bantu bakulu kakati nze ntandika okubakuba mu ttooki ddala ekituufu kyeki kuba ombiri yani asinga munne nga tonakubeera nze mbadde ndowooza abantu bano bino tebyandifulumye nakufuluma ffe kubimanya ate binedda balina kulwanira wano bimanye balyoke bagabane bulungi ekyabwe naye kyenkugamba bintu byakugabana kyengamba tugende mumawulire tyagala kwongeza kansala omusaala naye enkya ndowooza enkya wetuli wano ndowooza ku Lwokutaano twagala tukuleetera emisala gy'abakansala n'ensako zaabwe otegeere gwebagala okwongeza omusaala tuyinza obitebikawamu gwebagala okwongeza omusaala afuna sente mmeka MP gwebagala okwongeza omusaala afuna sente mmeka olyokokakase nti engabe bwega nti alina ate yakola ki yayongerwako abantu bano bafuna sente nyingi nyo zibamalira ddala naye enjawulo eriwo nti baagala okwekuusa n'okwongeza omusaala baye nga bakavalinga maybe sente zaabwe ze mwalya nga bali mu campaign naye ensonga nkulu kwezi yakunyumiza nagamba nti sibeninga obukadde nga 5 ate nebakola ki nayamu akalulu naye ekibuuzo kiri kimu senga yayitamu omaze okulya obukadde bwa 5 omaze okulya abantu balidde obukadde 10 bwayitamu osuubira okukolera nga tanakavalinga sente zeyabawa endowooza z'abantu byogera ku ndowooza eno kubanga Hawa Nalule ow'ennamuwongo agamba bw'ati Jennifer abeera mwenkanya ayiseemu ekiteeso ky'okwongeza Jennifer abeeremu enkanya ayiseemu ekiteeso ky'okwongeza road mayor ku musaala tukimanyi nti y'omu ku bantu abasinga okufuna omusaala omusava kale ne banna abalowoozeeko bwe baddukanya ekifuga musinti asinga okufuna omusaala omusava ne banna abalowoozeeko ate Charles Ssemakula ow'ennamuŋŋoona agamba ndowooza Jennifer Musisi si mwenkanya obutateeka mu nkola kiragiro kya minisita bwe kibanga ssente ziriiwo nga basobola okufuna obutitimba obubasasula bo ababiri Musisi yeekube mu kifuba kuba bakansala ne meya be batuuka ku bantu bo bafuna ssente obutitimbe ne beesasula bombiri ababiri Deo Gracias Nsubuga oyo w'emutungo ndowooza ababiri bali mu katemba waabwe nakuzanyira ku road mayor ku mutwe olaba lukwaga amaze emyaka n'ebisibo ng'abanja omusaala gwe olwo bwe banaasobola okumwongeza ndowooza kankome kwabo tuwumulemu n'okuwumula bannange onyiize n'okunyiiga nyiize kyekikunyiiza lwaki onaganda minisita okwongeza abakozi omusaala lwaki minisita ayongeza bakansala bokaffe lwaki tebatuwongeza ffenna batuwongeze kuba ffenna tuli bakozi naye ebyo byonna twabadde wanowakulegwe tugaa nti enguudo zitulika ebituli zeesala baidhawa enguudo zettaka mazima ga Katonda muggulu ettaawo liri waliraba eryekatwe ettaawo livuyeko bagambye olina ssente ezirikola eryo livuyeko bagenda ddikola naye waliwo ebintu ebiruma abantu ba bulijjo naye kyakulaga lwaki oyagala njogere ku ttaawo ate kuyita oyinza n'okuyita ku ttaawo ng'engeri gyenkumanyimu oyinza okutambuzawo ekigendo oyitawaawo sikuwaka bakakadde k'ensimbi nziraba olokayita osiyitawo naye bannanga abayitawo kati omulemu katono tukomewo